Okay, mbabuuza ko buli omu gy'osizzidde okubeera nga ate ogoberera Fahad Pro UG kwe muli era nga mbaniriza ku Justin Kezi nga wakati ogattako teweerabira kubeera nga tosubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli wenobadde video likinga ate sharingirako abalala kakati otero olugenda mu maaso wakati wa famire ya Pastor Aloysius Bugingo era nga mujjukira weeks nga 2-3 eziyise yavaayo n'abako ebigambo byasobola okubeera nga atayogera ng'agamba nti bagadde nnyo abaana be tasobodde kubeera nga temunange abalabako omutima gw'abaana ng'omulumira ddala ebigambo ebirala bingi nnyo era nga nzize ngamba wakimu ku kimu era nga n'omukyala Teddy Bugingo naye abadde ng'eri nga alina ebigambo byasobola okubeera nga temunange ateekayo of course ku nsonga zino kakati n'akatambi kenjagala okubeera nga tembazanyira awo omusumba tabanga ali mu kubeera nga ateyeegayirira nga yandyagadde okubeera nga ataddayo wa mukyala we omanyi abasajja tetwetonda director omusajja newabanga yali mu nsobi akeera ku makya neyekyanga wabula alina engeri y'okubeera nga ataakomawo era ekyamazima kiri nti oyinza omaliriza nga munnange omukwatiddwako ekisa era nomaliriza nga munnange omusonyi alina obubaka bwe yasobodde okubeera nga ate ayisaawo era ngenda kubeera nga ate mukuzanyirawo mpolampola osobole okubeera nga ate omanya ki omusumba kyeyasobodde okubeera nga ate ayogera ku nsonga za famire ye naye nga gwegenda wansi mu comment section gulooza omusumba ono kikyabala Pastor Bugingo kikyabala yandyagadde okubeera nga ataddayo maka ge gali amakadde addayo ne mukyala we kiki ddala ki ekigenda maaso kamere nga tendowooza kutera wakatambi ako sako n'obutambi bulala bungi nnyo ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda like nga sharingirako abala tunishikasha musomeddwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika zibeera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombereddwa naawe obulamu bubeere nga teba okutambulira bulungi my daddy sana komawo namawulire abalala manyi tovaawo omukazi namba emu gwe mwoyo gwo naye masamu tenkozesa bintu naye seguya mwanadamu oluusi babeera bakyamu awamiduule siduule miduule migu kubira Yesu engalo ezaba zikubira Yesu waggulu zinoge omukazi namba emu gwe mwoyo gwo naye masamu tenkozesa bintu naye seguya mwanadamu oluusi babeera bakyamu awamiduule siduule miduule migu kubira Yesu engalo ezaba zikubira Yesu waggulu zinoge omukazi namba emu gwe mwoyo gwo naye masamu tenkozesa bintu naye seguya mwanadamu oluusi babeera bakyamu awamiduule siduule miduule migu kubira Yesu engalo ezaba zikubira Yesu waggulu zinoge ekyamazima ebintu bya Akram birimu katemba oba tebiri straight kubanga mu America gyali akamalayo emyaka 2 Akram bwe yali ng'agenda mu America yayita Canada teyafuna visa direct ya America era ng'omuntu yenna omugezi bw'atetenkanya okufuna ekyo kyayagala naye mu myaka 2 Akram otuuse mu America wasooka n'okola eggulire nti opepeya n'ennabbi omukazi eyo nno yo erabika yali stanti kubanga we yabeerera n'ennabbi omukazi eggulire eryo we lyafulumira Akram yali ali ne Dr. Kuruthum. Dr. Kuruthum yali ali mu America ng'ali ne Akram era ne nnabbi omukazi nga bali naye kati ayinza n'okubeera nga Hajjati Kuruthum ayinza okuba yakwata n'essimu n'akwata Akram ng'ali ne nnabbi omukazi nga bw'osanga munnayuganda munno n'eggulire eryafulumira mu bannayuganda nga balaga nti Akram ayagala nnabbi omukazi naye ekyamazima yali tamwagala. Tudde ku kino ekiriwo Akram nti
yadansa maama n'adansa n'omuwala kituufu oba bwe kiba nga kituufu yabakwata bakkiriziganya oba buli omu yali amanyi nti Akram adansa maama oba adansa omwana? Gano ge mazima. Akram yatuuka mu America ne wabeerawo ka gathering akatono. Akram n'agenda ku pate. Bwe yatuuka ku pate, omwana omuwala bamuyita mwana naye nga si mwana, omuwala Munnayuganda alabika aludde nnyo mu America ne yeegomba Akram. Bwe yeegomba Akram kye bayita obsession. Kkiriza oba gaana, Akram naye muntu naye nakkiriza okwagala omuwala. Kaakati ate awo ne beebulako ennaku nga zizo nga buli muntu ali mu kumuhaso. Kati ate Akram ate asisinkana omukyala ono omukulu, omukyala muzungu, omuwala Munnayuganda, omukyala muzungu oyo gwe bagamba maama w'omuwala. Omukazi bw'asisinkana Akram oyo omukulu naye n'agamba nti ate ono yayitiridde. Jjukira omuwala ng'agenze n'obsession mbu talabanga ku musajja wa kabi alinga Akram. Omuwala bwe yagenda n'alwala obulwadde bwe bayita instiria. Obulwadde bwa instiria bwe bwakuba omuwala, aba famire y'omuwala ne bakumaakumi ne beegayirira Akram agende ayogereko n'omuwala asobole okudda mu mbeera ze. Akram n'agenda n'ayogera n'omuwala era n'amusuubiza Munnayuganda, n'amusuubiza nti agenda mumwagala. Omuwala n'akkakkana n'adda engulu. Kati Akram ate akwatagana n'omukazi omuzungu omukulu. Omukazi oyo omukulu ng'amusuubiza agenda kumuwa empapula ezimukkiriza okubeera mu Amerika. Musajja wattu yali apanga bulamu. Jjukira noono omuwala Omunnayuganda yali asuubiza okuwa Akram empapula. Naye ng'ate ye Akram confidence yagifuna mu kyalo oli omuzungu. Kati Bannayuganda bagamba nti Akram yazina maama n'azina n'omuwala. Ye ensonga lwaki bagamba bwe batyo? Kuliko omukyala mukulu ate omuwala muto okusinga omukyala oli, naye nga tebalinawo Oluganda. Omuwala Munnayuganda yagenda mu Amerika kukuba kyeyo n'omuzungu mu Amerika. Ate ekirala omu si yatwala munnera baali tebeemanyi wabula olw'okuba nti bonna bakulu. Oba kitegeera oluvannyuma baatuuka ekiseera ne beemanya. Naye ng'ate ye Akram agamba omuwala teyamulya. Naye nga nze Erimizaya aludde mu bantu ayinza okuba yamulya. Ekyo sijja kidawutinga. Kuba abeera nga yatuuka n'alwalako ne instiria. Tosobola kulwala instiria ku muntu atakuliddeeko. Ago ge mazima. Naye tetujja kugenda okuba naye muntu. Akram lwaki ekintu kino kisajjuse okubeera nga kisasana mu Bannayuganda mu bloggers, mbirabyeko ne ku TVs, ba YouTubers. Akram Bannayuganda yabakola ki? Omusajja ono bawalana muwalane. Awo nno wengenda okwesiba nja kugamba nti ye Akram waliwo Bannayuganda abatamwagala nga balowooza nti Akram yayambala engatto ennene eza Seimu Zaata olw'ekitiibwa kye yalina, era ng'abamu bapima ekitiibwa kya Kulusuumu ng'omuntu ng'oggyeko Muzaata omugenzi Hajati Dokita akola omulimu ogw'ebbeeyi mu Uganda mu KCCA, nga balaba tasaanidde okugenda ne Akram. Si lwakuba nti Akram yakula bubi, nedda. Si lwakuba nti Akram tanyirira, nedda. Akram alabika bulungi, naye nga bo bagamba nti neeyisa ya Akram tesaanidde ekitiibwa kya Dokita. Gwe musango gwe bavunaana Akram. Kati Bannayuganda
baasalira omusango Akram ogw'okwagala Hajjati Muzaata Kurthum nga gwe baasalira Susan Makulu wa Bujingo nti bannayuganda Susan ne bwakeera ku makya n'atambula ng'ali bwereere bannayuganda tebaamwagala baamurejectinga baamusalira omusango omukazi wattu bangi beebuuza omusajja yakagenda mu Amerika agenda kuweza myaka 2 ne waliwo bannayuganda babadde mu Amerika ebbanga eddene erisukka mu myaka naye ate nga bo tebakola mawulire ag'ekika ekyo kituufu Akram yakola omukyala ne muwala we nyuze kyo kati mukitegedde nti tebalinawo kakwate n'akatono wabula lwakuba enjawulo eri mu myaka nti omukyala oli gwe bagamba maama mukyala mukulu ate ng'ono muwala muto ne Akram tanenyezebwa kubanga yali anoonya mbeera ng'anoonya mpapula. Abantu bangi bwe bajja eno e Bulaaya oba mu nsi z'Abazungu okunoonyayo empapula bayita mu bintu bingi. Oliyo abaagala abalema, abaagala abakadde abaweddeyo, naye nga kyebanoonya kiri kimu, kufuna status. So kiri ekintu kimu. Akram tanenyezebwa, yali anoonya status ey'omu Amerika, naye lwakuba nti bannayuganda oluusi omusajja ono olw'okuba tumuyinako bias, tumwogerera bubi, musajja wattu ne bitanyuma. Naye njagala ngambe Akram, bw'obikula peegi yo ekitabo kyo n'olaba amawulire ge bakwogerako, odda mu buliri bwo neweebuuza nti n'amawulire gano nga sitopinze ntya? Kubanga wali wakatugenda mu Amerika, omuwala gwe bayita Pretty Nicole, muwala wa Akram, n'avaayo n'agamba Akram yamulya. Amawulire ne gasaasaana, musimanyi wajjayo akasolo n'okamulaga. Amawulire ago gaali mabi eri omwana omuto awo ate ng'omuyinako Oluganda. Simanyi oba ekintu ekyo Akram osobola okuddako awo n'ogamba naye mutuufu. This is too much. Naddala eri image ya mukyalawo, aba famire ya mukyalawo, Dr. Kulu oba mikwano gyammwe ababiri. Kakati ne tugenda kuba muto kye wali e Uganda Akram. Mbu ate simanyi akutta omukazi mu mmotoka, ate mbu simanyi wasaba omuwala yali girlfriend wa Chosen Blood, mbu simanyi ate Akram abeera mu kunywa njaga, alya mayirungi, simanyi Akram atemesa, agula bamalaaya, ate ne tujja mu saga yoli omukyala gwe walina eyagamba nti wamuleka mu kaziga ennansana, kwegamba bingi. Ate osimanyi n'obeerawo omulala, simanyi yali South Africa yakuwase, kwegamba bingi obimanyi. Nze no ne ndowooza Akram, Mukama yakublessinga n'otuuka mu Amerika. Bino bye bigambo byange eri gwe Akram. Bannayuganda bangi si balungi, kubanga nze ku mawulire gano ge basaasaanyizza njogeddeko n'abantu abamu abali e Boston ne bandaga nti Akram teyarepinga mukazi era talina musango gwonna ku poliisi, wabula engambo ziyitingana mu bannayuganda okusobola okututuukako ba bloggers. Nze nno mbadde nsaba Akram mpulirize era owulirize ebigambo byange. Nkwegayiridde Akram, kendeeza kamera. Ba YouTubers abo balaba akutuukirira nagamba njagala kuteeka mu jangu tunyumyemu wano ekiboozi.
yakiyita kiboozi n'akutega kamera ne bw'oyogera by'oyogedde olusinga birungi bannayuganda babifuna bulala olw'ebbanga lyewakamala mu Amerika bo balowooza nti lwokuba wakamalayo akabanga katini tonnaba kutegeera Amerika tolina ky'obagamba. Nzijukira olumu wakolako interview ku YouTube ng'olina case bw'ogoberera comments abantu ze baawandiika baali against Akram nga batandika oba nga bagamba beebuuza oyo yaakagenda mu Amerika atuwa advice ki. Kwegamba ng'olabira ddala bannayuganda bali bias n'omusajja Akram. Simanyi oba omusajja ono yabakola ki oba bamuwala na buwalanyi oba tebamusiima busiimi oba nga kituufu abikola naye eggwe ali mu Uganda era naawe ali mu nsi z'abazungu gwe kitannaba kutuukako. Mpuliriza bannayuganda bangi abali mu makomera nga bannayuganda bannaabwe be baabasibya bannayuganda bangi baba deportinze nga bannayuganda bannaabwe be baba deportingisa bannayuganda bangi balemereddwa okufuna empapula z'omu nsi ez'enjawulo naye nga lwa bannayuganda bannaabwe igwe omupya ayingira ensi zino njagala omanye ebigambo bino nti Kampala mulungi naye ate omuntu bw'abeera outside Kampala ng'alinga Nansana ng'alinga Kyengera alinga Kireka ali mu Gayaza oba kitegeera oba wansi eri Munyonyo Busaabala ng'alinga Zana omuntu oyo asobola okwewala ebizibu bingi okusinga omuntu yazze mu Kampala mu Central. Kyantegeeza kyeki nti gwe omupya ayagala okujja mu nsi zino wadde omuntu akulisevinga ali mu kibuga tambulamu ove mu kibuga ekinene ogende mu bubuga obutonotono. Ensi zino zonna kyekimu by'osanga mu kibuga ekinene bye biri mu bubuga obutono tolina kyogenda kufiirwa wabula ogenda kufuna bufunyi nti mu bibuga ebinene nga bw'olaba Boston abantu bannayuganda bangi ewabeera bannayuganda wabeerawo ŋŋambo wabeerawo kukyawagana kutambuza bigambo kusala bigambo na ntalo kwewolangayoko ebitiwo ebityo kwakati weebuuzeemu ensonga ya Akram bannayuganda babuloga bali Uganda babitegedde bati etegeeza lyatambuzibwa abantu abali mu community yaabwe ate nga bo basala busazi bigambo nti Akram yazina maama n'azina ne muwala we naye nga ate abantu tebalina ku Luganda lwebakonekitinga tebabeerangako nabo omuti sinaba mikwano omukyala omukulu muzungu omuwala munnayuganda okitegeera kati nze ebintu ebimu ebinnyambye okubeera nga sirina ennyo mawulire ganvaamu oba ganjogerwako kiri ekintu kimu nti nze engeri gye ndimu amaalo nava mu kibuga nenzija mu Sakala ŋŋenda mu kibuga bwalumu waliwo munnaffe afiiriddwa tugenda mu bintu byakufiirwa oba olumu neŋŋendako nange mu bisanyusa eby'abannayuganda. Kyengezaako okugamba kyeki ndabye bangi nnyo wano bannayuganda bali mu nsi z'abazungu abali mu makomera nga baabasibako musango gwa bwa reepu. Omusango gw'obwa reepu ene Bulaaya mungi guli very common naddala erifa abagwira kubanga baakizuula nti gavumenti ekompasetingira oyo gwe bagambye gwe bareepenze oyo areepenze ne bamusiba.
bwe bamala omusiba ne bamudipotinga ye oli ng'afunye ssente bangi nnyo bannayuganda bayise mu kintu ekyo. Tulina Gaiwan German Mr. Uganda baakimukola. Tulina mutabani wa Samona wane office Sweden Stockholm. Samona oyo omugagga w'e Nateete atunda ebizigo. Mutabani we baakimukola. Musajja tubana kati akyali mu kkomera. Waliwo muganda wange Denmark baakimukola bannayuganda bayitirivu nnyo. Kati n'ekirala gundi ankubye anzitiddeyo ekiso ayagala kunzita. Ebyo byonna bisiisizza abantu ne babadipotinga. Kati Akram mu kintu kino njagala omanye ndi siniyawo. Keep a low profile. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.